Deputy Speaker kifaananyi bufaananyi kakati ekyo nkyogedeko nga tonnayogera wano Jennifer Fulufiga bw'obanga gwe Deputy Speaker amarawundi watu kyagalina amarawundi ge gatya tuyinza kugenda bwoti omukolo gwa ggwanga n'obijja mu kinu omukolo gw'eggwanga guteyabaddewa bagenze kumubala takyalina marawundi anti bagenze mubala Jennifer Fulufiga tugenda mpola neda leave people be no nange no takyalina public appearance bwetyo no I said no you are the parliament listen you are the parliament it's okay naye human being muntu wamusanze wakawe so what oyagala yambala yata okonkonya musanze abyawo Jennifer taliko weekend ari presenting a parliament buli wabeera tujja bafuga kati isenga God forbid ulira n'ekigambo kyensoseza tekatona senyiwe kireme kubeerawo senga bagenda kusiwandika president n'avaayo bwati ng'ogamba ali wakawe no speak of parliament tesobola kutulaga magulu malungi bwe gatyo. You are the Speaker of Parliament. Tosobola neda amazima genyini balaba bana basajja bambadde bali very formal bagenze ku mukolo gwa mulimu gwa government. Speaker omulabye kaza wange ono speaker gwe Jennifer Fulufiga nasibira mu kale skango gwe nakangu naye era oli mulabuzi wa Parliament bw'ovaayo bwotyo era tukujja ku TV tugamba nti omwabuzi wa president yayambadde bitya ate tukwatagana ddi tetinawe tukwatagana okujjako ku basuuti tekisoboka nga tugamba nti no omusajja tugenze pulungo kusigana si byabaganda tayebwa tumulamuka tumulamuka Senkubugo oyina abaana Senkubugo oyina omukyala Senkubugo oyina abazzukulu nkakasa Senkubugo oyina abantu b'omentalinze Senkubugo oyina abantu abakukkiririzaamu Senkubugo oyina abantu abakwagalira ddala Senkubugo oyina abantu abali mu bifo we batudde lwakubanga ggwe naye nga ddala bakutunuulira bonna ng'oli ku TV nga Fulufiga ye musomesa gwafuusa omuyizi nga Fulufiga yalina okufaananya tategeera nti ne bw'oba oyisaawo poyinti yo ey'ekisajja kikulu Fulufiga nga ajja kudaivatinga obwongo nga ajja kuzannyira ku bwongo kufuula obulere ng'akufuula atalowooza ng'akufuula atalina magezi. Senkubuga enkwesibyeko nnyo munnange Senkubuga ononvuma olugezigezi naye lwa nsonga nti Senkubuga onnuma Senkubuga omanye emivuyo gye tuyiseemu nze naawe nga n'omuvuyo gwasinga otuleetera obuzibu oba bwali gutuleetedde obuzibu gwali gwa Kafeero kuziikula Kafeero. Senkubuga ensi yali egenda tukyawa naye nga tugamba oba ensi etukyawe naye tulina okulwanirira abaana ba Kafeero gwe kijja kitya ku baana 14 aba Kafeero omusaayi okudda nga abaana 8 bonna si ba Kafeero. Buli eyagamba nga nti tetutunda bintu bya kitaffe omusaayi gwadda gumuwandudde ng'abagamba nti tutunda oba batunzeeko nga bo omusaayi gubakkiriza. Senkubuga ne tugenda n'abaana abo mu kkooti Senkubuga ekkooti n'etuwa olukusa okuziikula Kafeero ensi n'ekwata omuliro ensi Senkubuga n'etukyawa kuba ensi yali eyagala Kafeero naye nga ffe kye tetwali tunoonya nze naawe ku grabbing attention y'abantu abantu bakiyingiremu abantu bakitegereko twali tetwagala kuziikula Kafeero naye twali twagala kufuna attention y'abantu bano abaana bakitegeera abagoba bannaabwe mu kika nti bebakola bya kisiru era ensi ebatunuuliza amaaso. Senkubuga nalweiso nakuba ku simu yange nkakasa newe yakuba nalweiso nga mponinga nti tugeza ne tugenda okuzigula Kafeero kuba n'olunaku twali tulutegesa ne bayiwayo amajenga ga kutukuba emiggo Irale Kisanja nakola ekintu kyekimu Irale Kisanja ne mugamba wali mukwano gwa Kafeero naye Irale Kisanja okakasa abaana abo bagendanga ne kitaabo okwana be bamanyi omwana wa kitaabwe n'atali mwana wa kitaabwe. Era lwaki omusaayi bagezesereza ku gwabwe bani yabagamba nti mwe muli qualified okubeera abaana ba Kafeero.
Senkubuge ne tubaga kakati nno taata omutuufu yennyini yalina okuziikula kubanga ne bano tetumanyi oba baana ba Kafeero. Senkubuge ensi yatukyawa. Senkubuge ensi yazuula luvannyuma amazima gaffe ng'ekintu tumaze okukiggusa ng'abaana ba Kafeero bonna bakomezebwawo oba nga bazzeemu beegasse. Sisobola kutunuulira Senkubuge wange eyawandiika omuzannyo mu myaka gy'ekyenda nga siriimu akudde ejjembe ng'ate taliiko yadde empeke eziweweeza we bayita ndiwulira. Eyawandiika Kigenyagenya, eyawandiika Dube Sempaato oba Byansi, yawandiika Donabera, awandiise emizannyo egy'enjawulo yo yatudde awo agaali amakula kati ngeregeze. Senkubuge abasajja ab'amaanyi tolowooza nti babatta busi. Senkubuge abasajja ab'amaanyi babattattanira ku nsi. Omusajja omuyonjo kasita okkiriza okugenda mu kidiba ky'embizzi mutandika okuwuga lazima naawe ogenda kuvaayo ovulubanya ebisooto. Omusajja omuyivu nga Senkubuge, omusajja ow'amaanyi ali recognized mu nsi ye ng'ayita mu art ku byonna byakoze nga Senkubuge. Full figure yatudde yali mu kulaga nti you are pointless. Senkubuge nkwesibyeko nnyo gwe Senkubuge, bango nnuma nnyo gwe Senkubuge, nkwesibyeko nnyo Senkubuge lwa nsonga nti onnuma nnyo. Senkubuge nze nkubuulidde Senkubuge ogwo si mulimu. Tebaagukuwa kweyongerako, tebaagukuwa kwegattako, tebaagukuwa kwongera ku CV wabula bali mu kuzimbulula CV, bali mu kutoola ku linnya lyo, tebali mu kugattako, bali mu kwawulako Senkubuge. Beeramu amagezi olowooze ti nze na Senkubuge. Beni Kibuuka gwatya, Grace Lutaaya gwatya, Aisha Kyomuhangi gwatya, Helen Ntuulo gwatya, Alozias Matovu Joy gwatya, buli omu gwatya ng'ate buli akutya olaba nga musajja njasa biggunga w'amaanyi nga nange mu bakutya naalibaddemu kuba nze nkumanya obuzito nga full figure yali mu kukufuula ekyonziro olaba bw'onyiize. Kubanga olaba you cannot analyze your issue okugituusa ku point w'ogyagala. Ono akwekiika, ono muziziko gy'oli, ekitegeeza baakuleeta ku programu ng'ekifaananyi nti gwe toliggusa nsonga, ne bw'oliba ogezezzaako okugiggusa bali kugamba nti ttiimu liidawo ye full figure y'alina okugiggusa era bw'akulaba ng'ogiggusa waakiri agenda kukuwakanya kufuula obulere, waakiri agenda kukuwakanya kufuula atategeera. Senkubuge nkwesibyeko nnyo munnange, Senkubuge nkwetaddeko nnyo munnange lwansonga nti njagala nnyo art ate nga yemmwe empagi ezibadde zikoze art mu Uganda. Nkwesibyeko nnyo munnange Senkubuge. Senkubuge oswala olabe kinaavaamu, ogenda kukubwa empi ku TV nga bazzukulu b'abaana babakukkiriza mbomentali nze b'ofudde kye bali nga bakutunuulidde ate bajja kuseka kubanga beebuuza gwe musajja ali smart ekikutwala embizzi we zeevulugira ebisooto. Senkubuge awo tewakwongerako kyokka oligenda ovaawo ng'osigadde mu pajama nga wakwambudde.